Your Excellency, Secretary General, leadership ya NUP mwena muwulire ekintu kino. Mumaking sure nti ebizimbe byammwe birina firefighting equipments. Ezammwe mutekewo water point, mutekewo ozrills, mutekewo fire extinguishers, biberewo. Abaana abaliwo abakuuma mubatendeke okulwanyisa omuliro. I repeat, God forbid, abaana mubatendeke okulwanyisa omuliro, mubafunire bano ba private gundi security companies zibayigiriza okulwanyisa omuliro. Mubaterewo gundi fire equipments. Okwo okulabulwa kwakolebwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'Okumu omwaka 2023 nga bafunye okutegeezebwa nti ekitebe kya National Unity Platform ekisangibwa Makerere Kavule kiteeberezebwa okwokebwa omuliro, naye nga baani abakyokya? Abakulembeze abali mu buyinza be baagala okukyokya kubanga kyaba ku bawala nga National Unity Platform ekigguddewo, nga bo ne gye buli eno emyaka 40 gye bamaze mu buyinza tebalinaako wadde ofiisi we batuuliza nkiiko zaabwe ng'ekibiina. Ne balabula nti NUP bwe muteebereramu musajja ayagala kubookya. Twalabyeko omuliro eggulo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'olubereberye omwaka 2024 gwakutte ebizimbe 3 era nga biri awo kumpi ku muliraano n'ekitebe kya National Unity Platform. Kino kyabadde ng'akabonero akalaga nti budde bwonna nammwe mwerinde ewammwe gutuuka. Kitegeeza nti singa bukyenkya ne gukwata ekizimbe kya National Unity Platform tegaba mawulire ku bannayuganda. Bagamba kimu nti twagulabyeko gwakutte ebizimbe ebiriraanyeewo awo ne babiyita ebyokusaaga. Kitegeeza nti bo babanga abakivuddemu, muleme kubassaako nnyo maaso nti be bali emabega w'ekikolwa ekyo. Naye nga kasita ekirungi baalabula dda, kyonna ekituukawo minshoni baagala kweddiza kitebe kya National Unity Platform bakizingeko babalemese okuddamu okukolerawo emirimu gy'ekibiina. Your Excellency, Secretary General, leadership ya NUP mwena muwulire ekintu kino. Mumaking sure nti ebizimbe byammwe birina firefighting equipments. Ezammwe mutekewo water point, mutekewo ozrills, mutekewo fire extinguishers, biberewo. Abaana abaliwo abakuuma mubatendeke okulwanyisa omuliro. I repeat, God forbid, abaana mubatendeke okulwanyisa omuliro, mubafunire bano ba private gundi security companies zibayigiriza okulwanyisa omuliro. Mubaterewo gundi fire equipments. Ekyokubiri, abaana bano beebake nnyo emisana. Emisana beebake, ekiro babeere soba. Ekiro babeere soba. Oba babeere mu shifts 2 nga tebalina kira kye bakola nga bakuuma kitebe, nga talina kufiisaako kadde mbw agenze kuvuga booda oba agenze kukolayo kintu. No, babeerewo nga batunula nga ab'ekiro senga asangibwa nga asumagira ekiro. Abaana abakola ekiro balina okuba nga bali soba. Museveni ayagala kwokyawo awo. 2, amazzi temwesiga gano nti gali ag'okuwuka water point. Mubeere ne reserves nga mulina tanka ezirimu amazzi, kubanga bajja genda okwokyawo nga amazzi bagaggyeko, nga ne water nga wali ku ka water point wali nga oziruli ebeera terina mazzi. Katuwulira Museveni kikyazizaako.
mu meeting zaabwe bateesezza bwe bati oluguudo olwo lwonna okuluggyako bbiri okululeeta okulukuba wano kunoza ne bypass awo kulawunda bizinensi zaawo zonna baagalawo bambega baabwe era mwenna abali awo kesisi egenda obafuukira ezzike muganda wange gavumenti egenda okupaaza renti yaawo wonna bagenda kujja bagambe bannannyini batandise dde okuprofilinga bannannyini mayumba ago gonna gavumenti emuyite emugambe awo njagala bizinensi eyo omwezi nkuwa obukadde 20 buli mwezi edduuka landiroodi ajjeyo ekyange ng'ebyokusaaga akugobewo kesisi egenda kwongeza layisinsi zaawo ebasibeko obuguwa ogambe nze munzigulire nzijewo ebyange kati mutandike okuprofilinga bonna abaliwo kati mu bbanga ttono nnyo mulabe abagenda okubanga bali mu maduuka ago abali mu furniture abali mu buwooteri obuli awo abali mu dayali eziri awo abali mu maduuka agali awo mugenda kulaba nga feesi zikyuse awo wonna baagalawo bambega okwetoloola ekibiina awo wonna baagalawo bambega baabwe mutandike okwekkaanya buli kantu waya z'amasanyalaze nazo muzekkaanye n'ebikondo by'amasanyalaze okuva ku muti okudda ku muti egyo gibeerawo 2-3 mukubeewo obulungi ebifaananyi mukwate vidiyo obudde bujja kukya mulabemu akantu akatali ka bulijjo nga bataddemu either kamera oba ekintu kyonna Museveni tulina omubuuza emirembe ku buli kintu alowooza mbuno yategeera ennyo si yategeera ennyo mwetegerezeewo nnyo bulungi buli ku makya musooke mukole random patrol osooka no visual opatrolingisa maaso n'olaba oba bwe byabadde eggulo bwe biri leero kikuyamba okumanya kiki ekyakyuseemu otegedde ab'amadduuka bonna mu baprofiling mugenda kulaba nga mu bbanga ttono ng'abaliwo si be baliwo abaliwo kati nga baavuddewo nga waliwo bapya bwe bityo bisookera wano ku ASP ensonga ezo yazoogera nga mu 7 Novemba mishoni y'abasajja kwagala kulemesa bizinensi z'abantu abali awo ebizimbe babipaaze ebbeeyi bibalemerere babiteekemu bambega baabwe basobole okubega nga Kyagulanyi Ssentamu buli ekyakola ku kitebe kya National Unity Platform kyova olaba nti bawekeza ebizimbe 3 ebiriraanye awo kumpi naye kati ababaddemu aba bizinensi mbuulira nti waliwo n'omu agenda okukkirizibwa okuddawo buli omu agenda kuba anoonyako kibanja walala wanaateekaka bizinensi ke oyo yafunye omukisa akakene katasaanawo nga n'abandi bizinensi zaabwe zaasaanyeewo tebalina bwe batandikira olwo ekifo bakivuddemu bannannyini bizimbe olunaabiddaabiriza mujja kulaba abantu bapya nga bwe babiyingidde abo be bambega abaagala okujja okubega National Unity Platform emirimu gyekolera ku kitebe kyayo teweewuunya nga wayise ennaku ne bakugamba nti ne ku kitebe nakyo kikutta omuliro bano abasajja bali siriyasi bakyalwana balwanyisa n'ebitabakwatako kubanga kati ekitebe kyekibaluma naye ate si kyekiriko ensonga nti kyekyagala obbajja mu buyinza ayagala obbajja mu buyinza muntu buntu Kyagulanyi Robert Ssentamu ne bannayuganda okutwaliza wamu kati baagala okwokya ekizimbe kimulemese okugenda mu maaso n'enteekateeka ze oba abo nabo ye ndowooza yaabwe omanyi buli muntu tosobola kuwakanya ndowooza ye naye nga byonna bikyagenda mu maaso ffe weetuli tujja birabako